Yangamba yayogera n'agamba, to anyone who is here, this has to be your takeaway. Do not assume a customer. Never assume a customer. Customer bwayingira mu business yo, to assuming nti ono ayambadde amajaketi tajja kugula byentunda, tajja bisobola. Ono mwana muto atenze ntunda bintu byankanyanya ntajja kugula. Ono engeri gy'afaanana tasobola kugula mmotoka eno eya Benz. Okitegera? N'agamba maybe omuntu ayinza okuba azze nga azze kugula nga mwana muto mama we yamutumye ekizigo ky'akozesa. Gwe n'ogaana omulaga ebizigo by'enkanyanya naye nga byakola ki? Azze gulya mama we ekirabo kye. Oba oyinza okulaba omuntu nga yambadde bw'atyo kukweka mbeera ye. So n'enkiyiga ekintu ekyo. Kati bwe yakyogerako engeri gy'ayogera ku point yange nafuna okutya mu mutima. Ne ngamba eno interview erabika ewedde. Ngudde Anita waabwe ngudde guno mulundi gwakubiri nga ngwa interview ya Alshaya nafuna omulimu nempulya nga mpeddemu amaanyi nenzikakkana nagwamu nnyo amaanyi, to be honest with you, because nali ngudde yaabwe esooka ate nga jjukira Alshaya, it is the company that buli omu ajja Dubai gye yeegomba otandikiramu okukoleramu, because ye company esasulako obulungi, efaayo ku mukozi, tebonyaabonya, okola hours zeezo tebalina mavuunyavuunya, we ziba 8 ze ziri mu contract yo 8 gw'ogenda okukola. Okitegeera? Nempulya nga mpeddemu amaanyi netugenda mu maaso. Yali interview yali mpanvu, yalimu obuntuntu bungi awo, ne batuwa challenge endala, yali assume mugenze ku travel mu kazinga. Akazinga ako eryato lyamwe lituuse. No, assume you're traveling. Babagambye mulina travel mugenda ku kazinga wakati w'amazzi mugenda malayo weekend emu. What are those things byotasobola kwerabira kukola ki ku parkinga mu nsawo yo? Kati nga bagamba gwe buli kimu ky'olonda olina explaining akola kyokola ki olonze ekyo. So nze nzijukira nalonda mirror nenonda ne chocolate. So ebintu bino we nabyogera byomu yaseka. Okitegeera? Mirror mu travelinga ku kazinga mugenda ku kazinga mazzi mugenda tambulya wiki number olonda mirror olonda chocolate like ngate balaba tebikwatagana. They laughed out, but remember batugamba buli omu kyolonda olina okukola ki explaininga. So Tanya explaining yatuuka nga nyina explainingira ebintu byange. Nabagamba reason lwaki nonda chocolate tagenda kwonooneka, the fact that tugenda malayo wiki emu, chocolate agenda kwonooneka nsobola okubeera naye mu nsawo ne weeguba mwezi, ate ekirala alimu a lot of sugars nti nsobola okulya n'enzikuta. Okitegeera? Sugars ezo zikuwa energy. Then mirror, olwaki nalonda mirror, nabagamba you never know, eryato liyinza okusikattira wakati w'amazzi ne mwetaaga rescue naye nga teryamanyiwa we mukoze eki we musikatidde, oba lwe Luganda olutuufu. Yes, so mirror eno, the fact that mirror reflects, ogiteekayo bw'oti enjuba n'egikuba nga wateekawo physics mungi. byali byakweyiiya obwongo bweserera. Okay, so buli omu ng'alaba yes kati point ejja baali tebagirabye in the beginning. Okay, eyo nekiggwa. So nga tumaliza interview buli omu nga yeeyogerako. So netumaliza interview netugenda ne batugamba within 2 weeks tujja bakubira. Bwe tunaaba tutakubidde, actually it was 3 days, within 3 days tujja bakubira. Bwe tutakubira mu nnaku 3, consider yourself toyiseemu. Alan, ennaku 3 ezo nasulanga seebase. Jukira nali ku ssente za musajja yantaddemu visa. Already entambuddeko, by then twagendanga ku visa ya mwezi ogwo. Bwe guggwako omwezi gumu, it's either olinnya n'oddayo e Uganda ne ba renewing. In fact lyetteeka kati eririwo lye lyasooka before 2009 lye lyali etteeka ne bijja nga bitereera nti ojjira ku myezi 3 osobola okukola simanyi visa change within ng'oli omwo mu nsi, but bigenze bivaawo wenviiriddeyo nga bitandise okukola ki okufa. So ng'obala omwezi ogumu ogwo okuddamu ate okumewa ewaka ate oddemu oyiye buto okukola ki okudda. So weeks nnaku 3 tuyingira olwokutaano, olunaku olwokutaano tebannankubira. Mbandi awo nga bannanga abamu onoomu twali 3 nga bana 2 bakolegana nga nze mbeesibako bwesibi omu baamukubira essimu.
ono omulala tebamukubira ssimu nange ne balwawo okunkubira essimu after some time nange nabankubira essimu ne tusanyuka kati bambi oli teyasanyuka kuba munne bali tebakoze eki tebamukubidde bwe batukubira nga batugamba offer yali ya miliyoni 2 by then in fact nasayininga nafuna offer 2 omulundi gumu mukisa zijukidde nali nakola interview emabegako yali ya barrister abamanyi Starbucks e Dubai oba internationally nakolako interview ya Starbucks but sajiga cause nali simanyi bintu bya coffee nze navaayo nga manyi njigudde but nga bwe nakunyonyodde nti bano abantu b'e Dubai toleeta buyigirizwa bwe era ndaba abana e Dubai abeerimba nti basoma coffee mpozi nga bikyuse kati but e Dubai baba banakuwa omulimu batwala kikyofaanana kikyoli ebyokuyigiriza for them it's nothing bajja kuyigiriza ojja kuyiga era ojja kubeera expert nga bwe bakwagala cause balina abantu abo be basasula abakola omulimu ogwo okitegera kati gwe okubanga omanyi just additional just baba wa kagon basics in case wowe ogudde ku mulimu nga toli mubisi nnyo mpozi let me say but yinze bampa omulimu gwa Starbucks ogwa barista nga siina walina akamu kemanyi ku coffee yadde akatono bwe kati simanyi namwanyi oba eno mwanyi ki oba eno mwanyi ki oba sibimanyi so mba ndi awo nasooka in fact bana benasooka okukolera interview gye nasembayo okukola bo bankubira ne bampa offer yaabwe nga ya 2 zaali miliyoni 2.9 by then nasooka osayininga malo sayininga zineeno wayita ennaku 3 Starbucks naye enkubira nga bampa offer yaabwe ya 2.9 bano bampa 2.6 miliyoni 2.6 bali nga bampa miliyoni 2.9 of course waze kunoonya sente nagenda neki ne bino ate nga by then of course coffee yalinga akola buli mwana gw'owulira nkola mu Starbucks nkola mu Costa Coffee nkola mu ki kwegamba nga gwe gumanyikiddwa bino ebya pharmacy era buli omu yeebuuza okuba nti nafunayo nti omulimu nga experience y'ebyo ebintu sikola ki sigiyina kosi kye nali nkola ate na ne ku CV nasalawo genda mu pharmacy nengenda mu pharmacy nagaa kangene mu pharmacy 2 naye nga ki ekyali kintwalayo sente kuba mwali musukkamu ddira mu 2 nga nda 2 ebyo emisasula transport kiba kinkolera ya 3 yes 3 so nengenda but era ndoza kyali kisa kya Katonda kuba nayiga nnyo ebbanga lye namala nga nkolera abantu abo pharmacy y'Abangereza Boots Pharmacy so nakola mu Boots okuva 29 November natandika mu kukola mu 29 but mpozi we mkutwala mu story yaki ya visa zijja zitya of course weba hiringa boyina okumala n'ofuluma ate nodde Uganda ate ne bakuweereza employment visa yange nalwera ewaka ndowooza nalinda nafuluma mu August nzijukira nafuluma mu contract njiyina contract ogisomye ogitegedde bw'osooka ofuna contract osooka n'ofuluma then ne bakuweereza employment visa nodda kati nafuluma mu August ekituufu kiri nti nalinda ndowooza omwezi nga mulamba nga nnyingira ogwokubiri nga visa tejja neneebuuza kiki ekibaddewo bamaze ne bankansolinga kiki wowe nakoze ensobi kwegamba byansobera naye nga ekituufu kiri nti the fact that it's a big company ndowooza ebintu ebyo omuntu gwe baawa keesi yange ogikolako ye visa yafuluma n'atagimpeereza yayina ogimpeereza kuki ku email gye yayina ye yateeka butesi mu office so nayina okubaako benkubira okuva e Dubai bangendereko ku office eyo bakebere what is wrong with my visa olwaki visa tekola ki tefuluma era natumayo omulamu wange n'agenda n'akeberayo visa yadda nayo mu ngalo kati imagine singa bw'oba toyinaayo gw'omanyi okitegeera oluzingirawo opportunity so omulamu wange ng'avaayo ne visa yajja nayo ng'agiscanninga ng'agimpeereza bwe namala ogifuna eyo employment visa nga nninya nga nkola ki nga nzija bwe najja of course mutandika training bw'otandika training kitegeeza otandise osikola baba bajja kusasula so training gye twandiyisenga probationary period
eyo probationary period eba ya myezi 6. Emyezi egyo 6 bannanga bali e Dubai, emyezi egyo 6 giba myezi gyo gwe yafuna omulimu ne kampani. Mu myezi egyo 6 mwoyina okwesotingira nti kampani eno nasobola ogikolera oba nedda. Tebakitegera bulungi, tebakimanyi, baleka tebakitegera. Abaana basinga mu myezi egyo 6 mweweesotingira kampani eno nagikolera oba sijja gikolera. Ne kampani nayo mu myezi egyo 6 mwena kusobolera oba nedda. So woba oyagala okuva ku mulimu naye kati amateeka gakyuka Alan, tebikyalinga biri ebyedda kuba kati gakyukira ddala. So mu myezi egyo 6 ng'osobola okugamba nti kampani eno sijja gimalako nayo, ng'osobola okuresigninga within that period, probationary period ey'emyezi 6. Ne kampani naye esobola okutaminatinga, tewali asasulaani kuba mwenna mwetegereza, wetegereza mukamawo ne mukamawo akwetegereza. So olina okufuba nnyo okulaba nti mu myezi egyo 6 ng'oli under probationary period okola kampani byekwetaaza. Bweba training bagikuwadde, fuba nnyo okulaba nti bye bakutraining okola ki, obikwata okusigaza omulimu, otherwise toyina mulimu. So ojjukira oba mu trainings ng'ate bw'okola cause it's practical work. Twabeeramu nenkola ya ddala no, by the way, cause boots nagirwa myaka 5 nali ngenda mu gwa 6. Ekirungi ekirimu nti ndi mukazi mjagujagu, njagala nnyo okumanya, njagala nnyo okuyiga, ate sagala kunsinga, sikulegana na bintu bya kunsinga. Bwe mbeera awantu nze nnyina osinga, bwe mba siisinge sibeerawo, bwe ntununawo nti nendaba nga nyinza obutasobola sibeerawo, njagala nnyo singa. So bwe twatandika okukola Alan, ebintu nali sibimanyi, ba trainings ze twafuna ba British bwe batutraininga, Bangereza biki, nateekangayo omwoyo n'enjiga. Twatandika okukola nemba nga nze best seller buli week, buli mwezi, buli mwaka nga nze best seller, nze best seller, nze best seller, nze best seller. Naye ka outlet ke baali banteekamu kaali ka mundako mu kyalo, mundako, kati nga siina opportunities za kukula nnyo mu company. Oba kitegeera abaana ababeeranga ne opportunities be bano abaana be baateekanga mu outlets kati nga Dubai Mall, Mall of Emirates, Deira City Center. Ezo outlets ziri spotted out, buli omu abeera gy'aliko mu kampani zonna. Kati nze nali munda nnyo, abamanya Arabian Center gyesangibwa munda nnyo eyo, waliyo bawala bubeerere, but manager yannemeranga nnyo. Biseera bingi nnyo namukaabiranga nzijewo nkule, njagala kubeera ku manager, njagala mbereko ku manager, njagala mbereko at least assistant manager, ebintu ntunga ebyo. Omukazi yannemeranga, reason being yali tasobola kuddamu kufuna muntu agenda kuba nti outlet ye tebagiteekako mu mwa, cause manager bwoba oli bwe bamuwa outlets bamuwa targets yenga ye. Of course waba tajja achievinga abatakola, they can demote you. So yannemeranga nnyo, nakolanga sales. So nga ne bwenkaaba nze nga kyenjagala kyenfuna. Bwe mugamba nti schedule yange njagala evening, ampa evening. Bwe mugamba nti njagala morning, ampa evening. Kyeki kye nagambye nti nze nali party animal, ne weebuuza nakikolanga nti ate nga nkola. Nze neekoleranga schedule ng'ate sinze manager. Bwe mba nninayo akakolo ka birthday party, manager mugamba nja kukola ku makya. Aŋŋamba bugambi gwe mpa sales zange bwe ziti weziwerera ogende. Oba nesawa nga sizimalayo. Nze aŋŋamba kasita obeeza sales zange bwe ziti ng'okola ki ng'ogenda. Ng'era nkikola. Ate nga kikwewunyisa naguzanga Bawarabu. Naye nga soogera Luwarabu. Naye ako kakeya k'omuwa obudde bwo okumutegeera kyayogera to an extent that nti Abawarabu abamu baafukanga mikwano gyange nga bajja ne banyumiza n'ebizibu by'ewaka. Najjanga kapya kike mulina leero n'omulaga kano tokasubwa, kano omwana wajja kanyumirwa, kano biki, naye nga byonna skin care. So nenkola after some time ne banyongezaako ku salary, nenva ku 2,900 nengenda ku 3,100, zaali 1,300 banyongerako 1,000 gye mitwalo 10. After some time Alshira netandika okuhiringa abaana, ng'abaana behiringa bafuna 3,500. Kyeke etteeka lyali geno
nti bonna ab'ogwo omwaka baba hiringira nga St West ab'omwaka guno nga baba hiringira St West ne tunyiiga fe abali ku 3 ne twediima fe aba training abapya bemuleeta ate fe abafuna sente entono ne tucyankala naawo ne tubeera nga tetukyayagala kukola tetukyaleeta sales biki ne tukubemeza nga tujja ku mulimu ne tukola naye nga we don't bring out tetukola sales tujja noyimirira mu pharmacy toyina customer service yokola ki gwokola then manager naye kitandika omunyiga nateekayo nnyo n'alwana nange ne banteeka ku 3-5 nenfuna 3-5 ekituufu kiri nti 3-5 nazirwako namala emyaka egyo gyonna gye nkugambye 5 gye namala mu Alshaya nga nfuna 3-5 naye ekituufu kiri nti nze 3-5 saazifunanga nafunanga zisingako Boots abamanyi Boots Pharmacy nga bweri mulimu companies ez'enjawulo ezi franchisingamu oba ezi rentingamu nga bwolaba nkugamba ekyoba wane Uganda nga bwolaba oba game oba Shoprite nti ojja sangamu aba Omo nga balina akasa kaabwe osangemu abannomi balina essaali abwe Acacia Mall no didi duuka it is just a shop but nti nga bwolaba nti Omo ajja kubeera ne bapromota ba Omo okitegeera then owannomi naye aleeta bapromota bannomi owa Samona naye aleeta okitegeera ebyo weebityo so ezo brands endala nze zankozesanga nga company temanyi nti nabatundiranga ebintu byabwe nga receipts nze ntereke nga buli kyentunda ekyeno brand nga benagamba nti leero nja tunda Omo nga manager wa Omo ayinza okujja balondamu omuntu akola obulungi mu pharmacy omwo ne bayogera naawe mabbali eno nga bamanager tebakola ki tebamanyi cause at the end of it all bagala products zaabwe zibe nga zikola ki nga zitambula so bajjanga ne bandaba aba Omo ne bampaayo akasente ke bampadde emabbali abeeri brand endala nabo ne bampaayo ze bampadde nga nze mpushinga bupushinze ku omwezi gugenda okuggwako alani nga nyina akakaaga kange miliyoni zange nga 6 of salary nedda 10,3 kale katugambe nga nfunye 12,500 gattako 3,500 omwezi nze nga nfuna akakaaga naye mu contract na signinga mmeka 3,500 so bwentyo natambuzanga embeera nembeerawo Pharmacy mwegire ebyolususu mwenyiza okugamba nti mwenjigira like ebitandikibwako yes kati gye twagenda okubanga nga tukola balondangamu the best sellers ne tufunanga special training from others so wenfunira chance eyo nti fe twafunanga special trainings ku lususu nnyo about skin care ingredients bla 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 omuntu olususu welu tyo mujanja botya omuntu olususu bwe batyo so nenkugukira ddala kati mukuguka nabate company endala yali epangisa omwo mu Boots bwejja nekola ki nenziba kuba nali nkuguse muntu nawe okuguka bakuteekako amaaso buli woosinga ennyo buli omu akuteekako ki amaaso so eyo company nayo nnene bagita L'Oreal eyo ejje ndaba jukira baalina etteeka nti zino company zaali zipangisa mu Boots yali yabawa etteeka nti tebatwala bakozi baabwe oba ntegeera Alan tebatwala bakozi baabwe kati nze bandabye banjagala naye ate jjukira singa company eno ya Boots etegeera nti babbye omukozi waabwe babagoba mujjamu ebintu byammwe mu Boots ne mubitwala mu pharmacies endala balina pharmacies nyingi nnyo waliyo Supercare Life Bensina nyingi nnyo e Dubai so buli pharmacy bagenda bapangisayo akafo ate nga Boots balinga bajagala kubanga Boots yali nene nnyo bagyesiga nnyo yes so nga bajja banziba kati we banziba supervisor ndowooza bambi baali bamutaddeko akazito ake owoyo eyo company so nga yeetaaga omuntu agenda okukola asobola okukola ng'ajja nga nziba nga ŋŋenda nga nkola interview mu pharmacy endala mwe balina ebintu byabwe pharmacy eyo bagiyita Bensina nayo y'amaanyi ebinsana ne Boots nga ntwala nga ŋŋamba ogendagenda okola interview mweno company singa manager anaaba akukkiriza n'akuwa omulimu ŋŋenda kutwala nga ŋŋenda jjukira eno olina emirimu gy'okola oli mu company endala naye eno binsana na bintu birala emabbali okitegeera nga ŋŋenda nga nkola interview
nali mukakkamu omukyala nga musanyusa nga mbuza byambuza byonna nga musanyusa omukyala nga ngamba it's fine. Ndakuwamekanya? No, eyo company bali offer yayo yali ya $6,500 ze $1,600,000 offer. You can imagine from $3,500 ku $6,500 ngate $6,500 balina nti bakuwa target bo hitting a target yo ofune 3,000 okitegeera. Then ate nga mulimu ne bu incentives obwo nti baba ne products zaabwe ze bayita bazitanga focus products. Bayinza olonda focus products nga 2 ne bakugamba ku zino focus products olina otunda products nga 12 oba 13 nga buli product oginako diramu nga 6 ze syringe ndoza nga 6. So sente zaaliwo era kyobola asaakirwamu nnyo. So nga ngenda nga nkola interview eyo nga ngiyita omukyala nga ajja nga bamuwa feedback yange nga bamugamba twagenda twali 3 twalinze n'omuwala mu Ethiopia n'omu Filipino balondako nze. Omukyala n'angamba najja n'angamba Annette nanti ku mulimu bampita Annette kuba ly'erinnya eriri mu buwandiike eno mu Masappe Anita ew'omwami wange Janati kuba nasiramuka natola shahada eno ku mulimu skin expert Ugandan. So ngajja ngamba Annette the lady liked you so much and she's accepting you, so tukuwe budde ki okwetereza okuva mu company y'enkadde ojja otandika okukola naffe. Story no nange kanyumidde kali so inspiring lera abaana abagenda ku byeye ebyo ate nga kakutudde kuliko mulimu okusiba lo mulimu kati Dubai. No togenda ku Dubai sigala wali. Okay, so nga ngamba nzikiriza nga mugamba nanti kati etteeka eritufuga eri bw'oba no resigninga wetaaga omwezi mulamba gye bayita grace period. Yes, bw'oba no resigninga ku mulimu olina obba grace period ya mwezi gumu. Omwezi gumu ogwo beddaabirize oba banaakuta bakebere company ogibbye wagibba ki bakunoonyerezaako ki kyewabba ki kyewayasa biki ebyo buba budde bwabwe bwakunoonyerezaako wabba boba wabba baddembe okusiba oba baddembe okugaana okummayo opportunity ey'okuvaawo. So eba ya mwezi gumu. Omwezi gumu ogwo bagusasula company egusasula kuba oba okola ate nabo eba ebayambako nga company nti baba balina okunoonya agenda okudda muki mu bigere byo bakujjako ne visa yaabwe. So mukyala yamberera mwangu bambi yanzikiriza abasinga tebakkiriza bwe baba bagadde omuntu baba bakwagala you start immediately. You cannot start immediately omulimu togulina. So yangumiikiriza omwezi mulamba. Ne bano ne bakutamu bulungi. Ne bano ne banta bulungi ne bampa akasente kange. By the way ne Alan nyina ne kyenzijukidde. In fact okugenda okuresigninga mu Butsi tekyali nti nali nsazeewo okuresigninga. Mukama yakireta bless kuba imagine okolera company emyaka 5. Emyaka 5 kitegeeza nalinga na trying adde okunoonya omulimu nyenga emirimu tegikola ki tegirabika teri agala kubeera mu kifo myaka 5 ng'okolera sente zezimu oba ogezaako nali ngezezaako nga biganye. Kati nzijukira nzaala omwana wange ow'okubiri cause simanyi ab'e Dubai balowooza ffe tubeera e Dubai tosobola zaala tosobola kukola biki. Nze nazaala omwana wange ow'okubiri. Story eno ejja kuba mpanvu. By then twali tugezaako okunoonya n'omwami wange naye jjukira bba wange yali abeera eno nga nze mbeera eri Dubai. Kati nga waddangako ewaka. Yes, buli mwaka oba n'omwezi gumu ogudde ewaka. Kati nga buli weekomawo tugezaako twagala mwana wakubiri omwana ng'agaana. So ne tuteesa bange najja Dubai. Bwe yajja kuba twali twetaaga obudde nga buwanvuko nga muli wamu si bino byanzize mwezi gumu ozze kuwummula omwana no bamunoonyeza ddala era bana batakimanyi. So bange ng'ajja ng'alinnya ng'ajja Dubai nga tubeerako ko yajja n'anoonya omulimu. In fact n'agufuna n'abeerayo ko nange ndowooza emyaka nga 3. So mu myaka egyo 3 Mukama n'atuyamba ne tufuna omwana before that time. But mu kiseera bange bwe yajjira waayitawo emyezi mitono nnyo ne tunefuna olubuto. Bwe nfuna olubuto nga womanyi olubuto lw'ekyeyo eno okola shift leero okoze eno okoze eri bwe bityo olubuto olwo lwavaamu ku myezi si kuvaamu like omwana yavaayo nga taweze
yavayo ku myezi 7 omwana w'emyezi 7 e Dubai like having a premature baby tekiringa wane Uganda eyo story Alan nali ku mulimu twali tufunye manager omupya no in fact yes nalifuna olubuto kati wenfuna olubuto eri store yali y'amaanyi mwe nali nkolera nga nsaba manager wange nga mugambe ngeri gye ndi olubuto neetaaga ka store akakola ki akatali busy nnyo mwe nsobola okurelaxinga engeri gye ndi olubuto. She granted my request nansindika mu store etali busy nga ngenda kati bwe nali eyo nga omanyi oli lubuto leero amaanyi weegali enkya tegaliiwo. Omukazi oyo alina ebigambo bye yayogera byali bingi nnyo ndowooza nabiteekako nnyo omwoyo omwana mu lubuto n'anyiiga. Kyovula bagamba omuntu ow'olubuto kyofiiringa n'omwana wo kyagenda ofiiringa. Bw'oba oli musanyufu n'omwana agenda kuba musanyufu, bw'oba oli munyiivu n'omwana agenda kuba munyiivu mu lubuto. So omukyalo yayogera ebigambo byali abamu mubeera muno mu kampani ne mulwamu tebabakuza temukula kitegeeza temina kye mukola biki yali mupya n'akajja mu outlet ye talina kyammanyiiko andabye mu budde nti nange seesobola ndi munafu omanyi oli mudi kino bakigamba esi n'okigaana talina kyammanyiiko yayogera bingi nnyo mutuufu ne mbitunulamu ne ŋŋamba omukyalo naleka byayogera bituufu ekituufu kampani eno ngiruddemu myaka 5 sikula mukazi mwegayiridde andeke ŋŋende mu outlets bandabe agaanye like byantuukako nnyo ne mpulira nga zaali ssaawa 5 ez'okumakya zigenda owera ssaawa 7 nga ntandika okuwulira olubuto nga lunnuma namugamba nga mpulira olubuto lunnuma naŋŋamba it's fine walidde emmere ki tubyogerako awo essaawa gye zikoma okweyongera nga n'olubuto okweyongera okunnuma zagenda okuwera ssaawa 9 mugamba ŋŋenda ewaka okundeka okugenda nga sikyasobola ttambula ambulance yeyanzija ku mulimu okunzirusa okuntwala mu ddwaliro okunteekako sikaani bwe bati ng'omwana ali yekka ne kino ki placenta kiri kyokka ali muli yeeyagala omusawo yansala busazi engoye ze nali nyambadde zonna baakola ki baaziyisa mbuyisa makansi banjuzaayuza ne bankuba wakadagala akebasa as in process gye nalina okuyitamu ng'omutugo bagenda olongosa saagiyitamu cause it was really emergency bagenda okubira bba wange nga nze bannongoseza nadda omwana bamugjemu ali mu incubator naye Alan kye bayita omwana wa incubator Dubai ebintu bya Katonda byewuunyisa. Alan twabeera mu ddwaliro ekituufu kiri nti tubeera ne insurance naye insurance eyo ebeerako limit nti mu mwaka gumu olina okukozesa emitwalo 5 ndoza miliyoni nga 5 kisinzira insurance kijoyina eya miliyoni 5 ndoza yemu ku nnungi ate nti bw'oba ozadde ekinene ennyo tolina kusukka mutwalo gumu bw'oba wa kiso guba mutwalo ze miliyoni 10 bw'oba wa kusindika ng'ogenda kuzaala bulungi ndowooza mitwalo 7 zeddira mu 7 so yeyo limit oba kitegeera. Nabeera mu ddwaliro omwana wange yabeerayo ennaku 21 nze nabeerayo ennaku 5 twali mu ddwaliro amalwaliro agamu ag'ebbeeyi mu Dubai mwana wange gye namuzaayira eddwaliro baliyita Latifa Hospital bansimula Bilu wano nga bakujjanjaba tebakugamba bo bakola mulimu gwabwe gwa kujjanjaba kuwona ebisigadde ojja bitegeera ng'omaze kuwona kati omukazi mulemerako mugamba mpa Bilu kuba eddwaliro lindi manyi lya bbeeyi ate insurance yange nga tecoveringayo nga bw'omanyi nti ebya insurance babeera ne insurance nti insurance neekola mu ddwaliro lino lyokka neekola mu liri so nze yange yali tekolamu eryo ddwaliro kubanga eddwaliro eryo lyali lya gavumenti kati banaba ambulance we banvuga nga bantwala mu ddwaliro banzirusamu eryo ddwaliro kubanga lyali nearby ate the fact that it was ambulance it's government so bakuvuga bakola ki bakutwala mu lyabwe naye gavumenti e Dubai kitegeeza amalwaliro g'abaloko balina ssente bayinza n'obajjanjabira bwereere kati gwe atali muloko ani akumanya e Dubai okitegeera baba ne premium care abaloko balina premium care yaabwe eyo kati gwe okufuna obufunyi chance ojjanjabibwe mu ddwaliro lya gavumenti ey'e Dubai olina okuba nga olina ssente ng'oli mugagga
ng'oyagala that premium care. Kati wasaba kabiru. Nasaba kabiru alani nga bampa kabiru ak'ennaku 3 ze nali mmazeeyo. Baŋŋamba emitwalo 3 n'etandika bizinesi yange. Nga muŋŋamba kusasula ezo ssente nkoze emyaka 5 sinnakwatako wadde miliyoni 5. Okitegeera? Neŋŋamba kati wembanze nnyina miliyoni 35 ennaku 5 kati ate omwana wange ye kigenda kubeera kitya? Munnange twabeera mu ddwaliro eryo nga buli lunaku omwana wange asasula miliyoni 3 incubator gye yalimu. Buli lunaku miliyoni 3. Muwala mulenzi. Tugenda omumalayo ezo ennaku 21 lwe twavaayo nga bammanja miliyoni zaali miliyoni 10 emitwalo 10 ejaddiramu. Nayinako ku akawunti zaali miliyoni 15. Miliyoni 15 nakola katemba. Kyeyo gye bakuwadde mu ddwaliro. Miliyoni 15 z'olina ku akawunti zikola ki? Nze nalina. Nze nga nkwata ssente nga mbagamba zino ze nnina ku akawunti yange. Nze ndi nkola bawanga noonya mulimu talina mulimu. Mutwale passport yange, mutwale Emirates ID yange, mukwatagane ne kampani yange buli mwezi mukole ki? Musalengako ssente. Naye omwana wange njagala kugenda naye. Tetukyagala kubeera mu ddwaliro lino. Kuba buli lunaku lweyongerako ssente. Nga batwala ssente nga bagamba nedda akolegana ne kampani yo musasule ssente ffe tubasiibule. Nga ngamba nfudde nze. Nga ngenda nga nkwatagana ne insurance. Jukira insurance zino nazo zibangezi. Baba tebagala fulumya ssente. Mbagamba okusasula ssente aba insurance bangamba ssente zo ziri zasukkawo ku limit. Ziri beyond the limit. Nga binsobera. Kati limiti yange yali ya mitwalo 5 ejaddiramu. Nze ng'omuntu nkozesezaako emitwalo 3.5. Okitegeera? So nzirayo mu tteeka lya insurance kuba batuweeyo insurance claim policy yonna n'ogisoma. Ngenda okusoma policy yaabwe. Kyekino kyengambye omukyalo omugezigezi. Ntuula nsoma policy nga policy egamba nti omwana azaaliddwa balina omulabirira mpaka nga tannaweza myezi 4. Balabirira omwana oyo kweyo insurance plan yaabwe mpaka ku myezi 4. Bwaweze emyezi 4 baba bamujjako ku insurance plan. Jukira omwana bamulabirira nga toyina wadde ekimu kyokola ki kyosasula. Bwenzirayo nemba kubye simu nembaga according to insurance plan mugamba nti omwana wange mulina omulabirira. Nze kino ekyaze it was emergency. Temulina we mwakiwandiika nti mulina limiti ya ssente bwezi ku mwana. Plani yammwe eyogera ku nze ezange tezinnawera mitwalo 5 giri emitwalo 3.5. So muŋŋamba mutya nti kiri beyond ssente zemba claiming it is about my kid mwana wange. So it's up to you guys either okusasula ssente tuve mu ddwaliro oba okusigalayo ssente nezisigala nga zikola ki nga zipayiringa. Nembabeerako kati nabakubira wali kuki ku polisi yaabwe kensomye nembeerako nenyimbangako buli lunaku nga buli wenkuba essimu kembagamba nembaga nze sisaba ssente zange nsaba za mwana gwe tufulumya mu ddwaliro. Mbandi awo nga ssente bazikola ki bazapprovinga nga tufuluma eddwaliro. So bwe nfuluma eddwaliro nzirayo wali emabega Alan. Bwe tufuluma eddwaliro omwana nga mbeera naye nkyali mu kampani yange nenkadde kati omwana wange premature bwe ntandika okulowooleza ekirowoozo ekinsindika okukyusa kampani. Omulimu oguli beta ne ssente. Kozi omwana wange yali premature neetaaga okubeera naye obudde obumala kuba premature omumanyi yeetaaga care. Simumanyi. Tolanko ku premature naye. Premature yeetaaga care. Tebamukambuwalira buli kimu kiba tekyavaayo tekikoze eki tekifoominze bulungi. So w'omutwalira ye waagendera womuwa love ajja kulanga ali love advelopinga bulungi. So nenkitegeera nenga kati omwana wange neetaaga okubeera naye. Yes nkyayagala okubeera ku Kyeyo okuba ebigendererwa ebiruubirirwa sinnabiweza. Nalina ebiruubirirwa nga nve Kampala sinnabiweza. Omwana ze sinayagala kudda Kampala cause tetunaba kumaliriza nnyumba yaffe. Sina mulimu gwa kukola. Nkyayagala okukola kati nga nyina nnoonya omulimu ogunsigaza okukola nga nsigala n'omwana wange.
nafukamira wansi nensaba Katonda nange ne mugamba Mukama ngenda tandika okunoonya omulimu naye mbadde nsaba bw'oba ompa omulimu nga gufuna 15,000 n'okudda waggulu nsobola okusigaza omwana wange mbeere naye wano atandika osuula CV awo ngetingira serious ebyokunoonya netandika osuula CV ekituufu kiri nti eno company yange previous company gye nayogeddeko before ya L'Oreal saaba wa CV wabula omukyala bwe yajja namutomera mu pharmacy ne mugamba nnoonya mulimu in case wembanga mulinayo ka chance ndowoozaako kati omukyala ono yasuula enketta kuba bwe baalinga bahayaringa balondanga the best babbanga mu company eno mwe balina ebintu byabwe ne batwalamu the best ne babateeka mu pharmacies endala batunde products zaabwe kubanga eno company gye nalimu eya Boots yali tebakkiriza kukola ki kutwala abakozi baabwe kati bwe babatwalanga babakanyuganga mu pharmacies endala so mba ndi awo nga yes emyezi enange bwe gyatuuka omwana wange nga nyina omufulumya kuba nalina omufulumya nga talinaweza mwaka bukubanga kwalingako ka free ticket ako nga koobala ng'ate bwona omufulumya nga obudde bugenze busente mweyiya bweyiya so nga nyina okudda bwe nzira omwami wange oyo yalinga supportive bambi ne tukiteesaako omwana ne tumuleka ewaka twamulekera maama we yamusigaza n'abeera naye kati bino ebyokudda ewaka omwana muto omanye omutima gw'omuzadde bakugambye olina kumalayo ennaku 3 akanako okatunuulira ennaku 3 ekituufu naziyisaamu nagenda oba mu myezi 2.5 emyezi 2.5 ne mbawaawo excuses awo nga tezikwatagana ne bansaba ebipapula ne bangamba twagala oleta ebipapula ebiri attested ebyeddwaliro biki naye nga byonna just kabadde koyo ka muzadde kusigala na mwana si mulwadde biki ebyo nga bansaba ebipapula byonna omanyi wane Uganda kisoboka nga njiyayiya bipapula ebipapula nga mbifuna nga ngenda kati we nakolera ensobi omusajja oyo operation manager gye nava nga ngamba njagala okole ki ompe ticket eraga nti you did not intend okweyongerayo mu nnaku ekituufu kiri nti nava e Dubai nga nze planinze omwana wange gino omala naye emyezi emeka 2 nga ticket already eri mwezi bbanga bwe yansaba ticket ne ngamba gawe byononese nenziruka ku nassa ticket ne bajooza ne bakyusa ennaku kati we bakyusa ennaku laba obusiri we bujjira omwezi ngwerabira okugukyusa kyokka mpamuka njikanyugayo omusajja ticket we yagifuna ng'asirika kati nze nzira ambuuza ndaga documents zange zonna nga dates mu butuufu zirimu obuvuyovuyo nga ngamba wakikola otya ne mugamba nze simanyi nga bakikola but maybe bo bakola nsobi bo bennyini aba Emirates nangamba tekisoboka yali musajja mu British nangamba tekisoboka Emirates asobola kukola nsobi ku ticket I really want to understand why is it like this nakyusa ennaku nenerabira omwezi gwasigala nga gwegumu nangamba njagala ombulira ekituufu otherwise njagenda mu Emirates confirming eno ticket namanya byononese omanyi omuntu nga tomanyi kulimba tosobola kuva mu bulimba like tosobola buza nnyo obukole ki obufulume kubanga obwongo si bugazi nnyo namanyirawo byononese nengaye bannaage bwe kiba nga kiri bwe kityo lwaki mpanvu y'ebintu kituufu nalimbye nange nkimanyi nti nalimbye kati lwaki mpanvu y'obudde bwona omwami n'obwange namugambirawo ekituufu nkubulire I want to resign Alan omanyi okuresigninga nga tomanyi nawaawo dda kyekyandiko namugamba I'm resigning no need for you to waste your time I'm going to resign nangamba why are you resigning namugamba reason being I need more time with my son omwana wange premature mukimanyi bulungi cause baali bakimanyi kyenayitamu baali bakimanyi so nga bakyanderstandinga namugamba mukimanyi kyenayitamu cause like oluto lwannumira ku floor buli omu ku store yakimanya namugamba I think I need more time with my son so neetaaga okuresigninga nzireyo ewaka mbundi enkadde nangamba Annette what you're deciding is not right yes I understand oyina ebizibu but your family needs much money than
byo obudde bwogenda bawa bichi nagazaako okumbuliriramu awo naye nga ndaba bwenzikiriza ate ndi mu misango already ate nina nezi stress zange manyi nga wavudde waka olina stress ezo namugamba nedda I've made up my mind I'm going to resign nangamba nedda I'm giving you today and tomorrow go think about what you're talking about and after 2 days come back and give me what you've decided. Omusango naye aguvuddeko. Omusango aguvuddeko. Nanti of course kad nagamba njagala resigninga and I was a good sales nga banneetaaga. But of course eranga terms and conditions as a company balina following protocols zaabwe okitegeera. Omusango yaguvaako nampe ennaku 2 nerowooze. But nabeerawo nembirowoozamu ne ngamba ne we naagamba nti nsigala. Omusango kuli gukyaliyo ayinza okuguddira ng'era wendi okitegeera nembirawo nembirowooza ne nga nedda kanne challengingeko kanoonya omulimu nga n'omulimu ngunoonyeza ebbanga ddene nga bwenkola tegulabika ne nkola ki ne mugamba omusajja ngenda ku resigninga ne resigninga ala nina resigninga ne ntandika okunoonya omulimu e Dubai zonna contacts z'abo abantu ze nalina bonna ne mbakubira nga mbasaba omulimu omukyalo oyo najja naŋŋamba Anita ngenda kuwa omulimu tugende okole interview bwe baba bakwagadde ngenda kuwa omulimu nengenda nenkola interview jukira ndi mu probation ndi mu gross period wano mazo bawa ekiragiro ebbaluwa yange nti resigninga but wamala okuresigninga oyina omwezi gumu ogwo eyo gye tuyita gross period osigala obakolera omwezi gumu naye nga already wa resigninga dda omwezi gwo gumu eguggwawo ng'osiibula so omwezi ogwo ogumu mu gross period nga nkola ki nga ngenda nga nkola interview nga bampa interview omukyala nga mbeera wakisa ka offer ka mulembe nga banninda omwezi gwange gumu nga ngukola bwe namala ogukola ne ntandika okukola nabo so waneeno bwe natandika okujja okukola ne bana abantu wano we nafuukira skin expert oba we nfuukira skin specialist kubanga bali eri it is a big company dealing mostly into skin care nti bakuwa that special training eyo gye weetaagira ddala international trainings ezo byonna like training eba y'amaanyi nnyo mwenfuukira omwo skin expert so nabakolera nkozeeyo emyaka 3 gibadde myaka 3 nga nnyingirira ogwokuna mwenzija ne ŋŋamba naye kati ekintu kino bwe mba nsobodde ofunaafunako ku busente weebutse how about ate we mba nkyetandikidde nze ŋŋanzi bano abantu baba basobola obigula emintu bino ne bibakolera bwe mba ate nga mbitutte ewaffe e Uganda kuba nalaba nga abannakenya mulimu n'abannayuganda abamu abaalinnyanga ennyonyi ne bajja ne bakima ebintu ebyo mu pharmacy nga nze mbakolako naye ng'oli bulwajja ku vacation agenda n'ezo products okitegeera so naga if people are boarding ne bajja ne bagula ebintu bino ate nze we mbibaleetera ku ground nga tekibeetagisa ate kujja Dubai kola ki kukima products ezo so ne ngamba then nyina kuva mu training ngendeko mu professional nenkola course kuba obibanye bye Uganda abantu bazalawa so olina okuba nga olina backups zonna ngamba okay guno omwaka gwange ogumu nga wenneedabiriza okudda e Uganda kyekiseera ngende nkole course ebintu bino mbitegere bulungi nnyo nyongereko ne experience yange gye nnina documents zange zimbere mu nsawo nti obamanyi e Uganda asobola okuzalawa n'akusaba documents nga toziyina oyogera bwogezi experience kyeki kyolina kiraga nti wabisoma so nengera nenkola eyo course ya bay by the way eya cosmetology va kuzina eze Uganda ze basoma nti bakola makeup nedda bali bakuteeka deep into skin care like it is really deep na majoring into skin care nenjikola yantwalira omwaka gumu era kasita najja achieving eyo nagamba nzira Uganda oba nina kaki cause already yankostinga yantwalako $3.5 nagamba nzira Uganda eno kenjifunye nzira Uganda ngene ntunda ebintu bino so kwekomawo noga kati kanetangirikira ekyange kantandika ekyange so gwe ekyeyo wakifunamu ekyeyo nakifunamu course eyo nekifunamu experience nakizimbamu n'ennyumba nenkigulamu obupoloti bwange obulala myaka 10 bannaaye myaka 10 nando takonkona
era kyenyiza ogamba abaana get go weggulira nze neggulira like bulamu si bubi. Era you appreciate Dubai of course so much by the way. Era bonna abali e Uganda balowooza nti buli ali ku Kyeyo ali bubi, bamikwano nedda. Dubai oba ku Kyeyo ojja kubeera bubi singa toba na mpisa. Bw'oba tolina mpisa teri agenda kutoleratinga, tewali agenda ku welcominga, yeggwe agenda okubeera awantu okolewo omwaka gumu bakugobe. Naye bw'oba olina empisa ojja kwegoba, ojja kubeerawo obeerewo, kozi bali abantu tebaliiko zino mbeera nti ono yakuwalanye ono yakukyaye. Weelabamu babirowooza ne babirowooza batyo, maneja wange tanjagala, maneja olwaki obalowooza nti maneja wo takwagala? Takumanyi, oli mu Filipino gw'oli muddugavu, olwaki takwagala? Mpisa zo ze ziba zikukyayisa maneja wo. Gwemanya by'olina okukola bidelivering, you'll enjoy. Nze nakolamu eyo company nkugambye myaka 5 plus. Okitegeera? bw'okomawo wano edduuka lyo liteeka sayidi ki? Edduuka naliteeka Kitintale, liri Kitintale awo nga ku Finance Trust Bank. Yes, era abantu bajja, mulimu abajja abampagira abantegeera kubanga mbeera ndi TikToker. Specifically content wange wa skin care kuba nsomesa abantu bya skin. So tulagayo practical. Of course, no basomesa tewali uzibu. So abanfollowinga ku TikTok balaba waka wange gwenkola ne information gwembawa. So they are really trusting me a lot era bajja banoonya. Enamba yange eri 078 mukaaga 13 73 eri ne ku WhatsApp. Then pozi okwongera kikokoza ku social media. Skin expert Ugandan. Spelling yeyo nga batu. Yeyo yennyini skin expert then Uganda. Mpozi ekirala Alan nga 25 guno mwezi tugenda kuba ne grand opening. Grand opening eyo yagenda osula ebitooke. Yes, tulina grand opening, tugenda kuba tubawa free consultation eza skin, tulina ebyuma ebikebera skin analyzing, tulina nyina free gifts bajje balabe ku bintu ebiva Dubai, ebo ebintu ebiri international ebitali bya wano Uganda. President kyakinaga abamanye am totally non bleaching serusa. So tobeeyo n'omwana wo n'alwala embalabe n'ogana omujjanjaba kubanga otya. Nze nfokasinga ku kizibu omuntu ky'abayina. Kozi bye nasoma simanyi bya bleaching, sibimanyi, tebiriyo Dubai, tebiriyo. So nfokasinga ku kizibu ekyo omuntu ky'abayina nti oba mbalabe oba dry skin oba oily skin, byebyo bye nfokasingako. So bajje bafune ku birabo, njabagabira ebirabo anayagala kyanaaba 25 guno mwezi guno gwennyini. Kyanaaba tutte gwe bw'okikozesa ne kikkolera ng'olunaku olulala ojja ng'okigula. Tuyanza Kale mukwano wa ffe tusinze kakati awo wennyini enamba ziri wanjawulezo nsusu mutuukirire sobole okuba nga ate munnanga olusulu lulekera okubeera ng'olwaggoonya abamulina ensusu zetusukkako mu ofisi bakumya emirimu oli atunula mu feesi n'alemwa bulemwa n'akuma omulimu. Kale n'olw'ensonga eyo ALLANCRUZ munzikiriza ate nkome wano, kyoba obuuza kyonna teeka mu comment section, nkyasobola omufuna naye akomawo n'ajja nga ate skin expert Uganda n'akomawo n'akunnyola ate ebisingawo ku ebyo. Naye comment yo nkulu nnyo n'okusharinga kikulu nnyo. Aba TikTok bw'olaba mu story banyumidde muteeke ku TikTok okwo katonotono tutambule abavuka babeere inspired. Otherwise njagala okuba nga ate mbakomya wano olunaku olwaleero. Musibe bulungi, mweraba.